wonna wosinzira okubate ng'owuliriza webale kubate ng'ogoberedde enteekateeka zonna olunaku olwaleero nga Masaka site yakafuuka site nsobodde okubate nga ngamba olunaku olwaleero katusobole okubate nga tununula ku mukyalo ono asobodde okubate nga atuleetedde amakula mu Masaka site ng'omukyalo oyo bamuyita Hajati Brovad. Oyinza okuba owulidde ku Hajati Brovad ebbanga n'ebbanga, nsuubira gwagoberera omukutu guno olina okubate nga Hajati Brovad oba tomulyangako wamulaba ku TV tomulyangako, olina okubate wamulyako ku radio, ku YouTube, Facebook, ku Instagram, yonna olina okubate ng'omanyi. Oba tomumanyiiko kale wasulako mu woteri ya Hotel Brovad. Omukyalo ono gwe nkutegeeza kati nnyo sooka owulire ate omanye ki Hajati ono kyasobodde okuba ate nga atuleetera mu Masaka site eyakafuuka site nga nto nnyo. Hajati asobodde okuba ate nga atukoleddewo ekyamagero mu mbeera eno. Sooka owulire gwe nkutegeezaako omukyalo ono munna bizinensi asobodde okuba ate nga adiiringira nnyo oba emirimu gy'akola amanyikiddwa nnyo mu woteri gye bayita Brovad. Omukyalo ono gyesobodde okuba ate nga yennannyiniyo era nga mwadiiringira emirimu egyo egya woteri. Omukyalo gwe nkutegeezaako bamuyita Hajati Sala Nabukalu Kiyimba. Omukyalo ono nga bwasobodde okuba ate nga atambuza ensonga gye, mukyala yasomako era nga okusoma kwe yasoma n'atuuka we yasobola okuba ate nga atuuka. Amasomero gasobola okuba ate nga asomerako kuliko Kalububbu Primary School, esaidi z'Essembabule eyo waliwo Kalukungu nayo yasobola okuba ate nga asomerako omukyalo oyo Hajati Kiyimba oba oyinza omuyita Hajati Brovad. Nga mu mwaka gwa 1976 Hajati Brovad yasobola okuba ate nga alaba omwagalwa we gwe bayita Haji Sulaiman Kiyimba, yasobola okuba ate nga amuwasa obudde obwo. Yalina emyaka 18 egy'obukulu era nga yajjira mu kibuga Hajati Brovad ategeeza nti omukulu oyo baawe gwe bayita Sulaiman, Haji Sulaiman Kiyimba, baali bamukazaako erinnya lye bayita Mutembeeyi, ng'obudde obwo yali atunda nnyo bayita Blue Band. Obudde obwo nga bumanyi nti ebiseera ebyo mu Uganda ebintu ebisinga baali babijja bweru. Kati omukulu oyo Haji Sulaiman Kiyimba bye yali adiringiramu era nga bamukazaako erinnya eryo. Mu mbeera eyo we yasobola okuba ate nga atambuza. Musajja yali musajja w'amaanyi nnyo, nga musajja mukozi era Haji Sulaiman Kiyimba yasobola okuba ate nga bawangaala ne Hajati mu mukwano n'okulabirira abaana baabwe basobola okuba ate nga bazaala, ng'abaana abataano basobola okuba ate nga bazaala mu mbeera eyo. Ng'obufumbo bukyagenda mu maaso, Hajati Sala Kiyimba basobola okuba ate batambuza ensonga zaabwe era nga bali bawangaalira mu kibuga Masaka era nga gwe bayita ku Buddu Street awo we basobola okuba ate nga bapangisa nga batandika ne mwami we nga basobodde okuba ate batambuza ensonga zaabwe n'abaana baabwe. Embeera eyo ng'esobodde okuba ate ng'etambula, bafunamu akasente. Hajati ne Haji bafunamu akasente awo ne basobola okuba ate nga bagula poloti wolaba Hotel Brovad we basobola okuba ate batandika ne bazimbawo emizigo gyabwe mpola ne batandika okuba ate nga bakula. Haji nno yasobola okuba ate nga yali muyiiya nnyo n'asobola okuba ate nga yasobola okuba ate nga atandikawo omulimu ogw'okuba ate nga akuba emmwanyi n'afuna n'ekyuma saidi z'ebugonzi eyo, n'asobola okuba ate nga atandika ekyuma ekyasobola okuba ate nga nakyo kyasobola okuba ate nga kibatuusa mu bwengula oba obugagga bwe baliko akadde kano. Ne mu mbeera nga osobola okuba ate ng'etambula era nga mu mwaka gwa 1994 omwaka ogwo Hajati Brovad tayinza kuba ate nga agwerabira ng'agamba nti omwami we omulungi ennyo Sulaiman Kiyimba Haji yasobola okuba ate nga amufaako. Baali basitula omusingi gwa Hotel Brovad eyo gy'olabako akadde kano amatiribona, ate omwami we n'asobola okuba ate nga yatufaako. Mukama amumuze mirembe mu mbeera eyo nga yasobola okuba ate ng'etambula. Hajati nno bwe yasobola okuba ate nga atambuza ensonga zonna era nga Haji bwe yafiira yamuleka n'amabanja ga miliyoni 172. Awo nno ate nga Hajati obudde obwo Hajati yali akola abeera waka ng'afumbira baana ng'anaza baana mu mbeera eyo nga tali mu bizinensi, naye yasobola okuba ate nga avumirira n'asobola okuba ate nga yakola ebyamaanyi ennyo mu bizinensi. Omukulu gyasobola okuba ate nga alekawo omuli ez'emmwanyi n'asobola okuba ate nga abikuza paka akadde kano. Hajati nno wa makulu nnyo mu nsonga z'e Masaka. Bw'oba ogambye nti ku bakyala abagundiivu abasinga ebizimbe mu Masaka, Hajati Brovad ye nnamba emu, y'omu ku bakyala b'oyinza okugamba nti kyakulabirako mu Uganda yonna. Era abajjukira obulungi mu mwaka gwa 2018 mu lunaku lw'abakyala basobola okuba tebamuwa ekirabo era nga pulezidenti yasobola okuba ate nga akimuwa. Hajati embeera eyo yali etya? Buli mwaka nfuna naye ng'ekisinga okunyamba mu awaadi zino kye neenyumirizaamu nti olwaleero bwe bampa ngezaako okimpa amaanyi nga bw'obeera mwana ng'omugamba nkuwadde akamotoka, olwaleero nkuwadde oba nkugulidde ekiteeteeyi osomye bulungi, kwega kikuyamba. Kati nze kimpa amaanyi era ebiseera ebisinga ngenda ne ngamba olwaleero nfunye award, next year naafuna ki era ngezaako okulaba nti nfuna award endala.
nga mwaka gwa 1994 Haji Sulaiman Chimba afudde mu mbeera eyo yali sinyanguwadde n'akamu olw'embeera nti Haji bali bakamuziika lunaku lwakuna ku lunaku olwokutaano ababanja bekutegezezaako abali babanja ababbanka babasangana mu lumbe ne babategeeza tugenda kukola tutya okufuna kasente mu mbeera eyo. Hajati byasobola okuba nga byamusobera naye n'agamba ntandikiddewa neekwasa Mungu n'agamba nti nja kuvumirira nja kuba nga mmalako. Awo nno Hajati abaana be yali ayina abaana 5 ng'omwana asinga obukulu ayina emyaka 15 ate nga asembayo obuto yayina emyaka 3. Ekyobugagga ekimu ku byasobola okuba nga byaliwo awakaawo waliwo emmotoka y'ekika gye bayita Sunny Pickup era ng'omukyala Hajati yasobola okuba nga agitunda $4 n'ekitundu okutandikira okwo okuba nga agezaako kuba ng'alaba amabanja gano nyinza kuba ate nga mmalako gatya okugatambuza. Awo nno Hajati yasobola okuba nga ayingira omulimu gw'okusuubula emmwanyi olw'embeera baali balina ekyuma kyabwe bugonzi. Awo nno n'agamba nti teri kuzikiza n'asobola okuba nga kitambuza ekintu ekyo n'asobola okuba nga kitambuza n'asuubula emmwanyi awo n'asobola okuba nga afuna ssente. Awo nno tayinza kuba nga yerabira n'omukulu mukwano gw'omugenzi omukulu bamuyita Emmanuel Jagwe yasobola okuba yamuyamba nnyo okuba yamutwalako mu UCB n'abasaba ababbanka omukyalo Hajati nga bwali okuba nga atambuza ensonga zonna ez'amagoba bazimulekere asobola okuba nga asasula ziri ez'ebbanja era banka eyo yasobola okuba yamukolera ekyafaayo ne bamugamba kala asasula. Wabula ababbanka bamutegeeza nti embeera yonna nga bwetambudde Hajati akasente konna k'oba ofunye konna kaleeta embeera yonna tujja kuba nga tugitegeera. Hajati awo yasobola okuba nga akulaakulanya ensonga zonna emmwanyi nga zisobodde okuba nga zitambula. Wakati mu gaziya enfuna ya Hajati yasobola okuba nga ayongerawo okusuubula pamba era yagendako sayidi z'ennebbi eyo era nga kigambibwa nti yasobola okuba nga awola miliyoni nga 10 wabula ebyamakula yasobola okuba nga afunamu amagoba miliyoni nga 85. Awo nno nga kitandise okutambula kitokota. Hajati Brovad gwe nkutegeezaako ono ye mazzi mawanvu Hajati Brovad owe Masaka gwe nkutegeeza ku mukyala asinga okuba nga wamaanyi nti tewali kitasoboka mu nsi. Nze era mbeera mbagamba tiwali gwe bazaala nti gundi yalina okukola oba gundi yatalina kukola. Neze kye nandirowoozezza abakyala bagezeeko tugezaako ffenna kye tuli tetwakifuna nti twali tumanyi nti tusobola okikola kyo kifuna naye kugezaako. So nkubiriza abakyala bakole ne bwe kaba katono katya tandika nako. mu Masaka kyatukoledde mu Masaka wuliriza nkugira ku nsonga yatuleese mbadde njaga kutegeezaako Hajati Brovad omutegeere naawe obadde tamumanyi Hajati Brovad yaani y'omukyalo yasobodde okuba nga awa abaana emirimu mu mbeera eyo ng'esobodde okuba nga etambula Hajati yasobodde okuba nga akulaakulanya era nga wooteeri Brovad esobodde okuba ate ng'eyimirira paka akadde kano yemu ku wooteeri n'abali e Kampala bazitya yemu ku wooteeri mu Uganda esinga ne East Africa ze zimu ku wooteeri ate mu Masaka City bwe tuba tuzze mu Masaka City yemu ku wooteeri esinga nga bw'ogiraba mu bifaananyi Hotel Brovad oyinza okuba nga obasanga mu kibuga Masaka n'osobola okuba nga omanya Hajati Brovad omukyala asobodde okuba nga awadde abavubuka bangi abawadde emirimu abakyala abakadde mu mbeera yonna asobodde okuba ate nga mukyala wa mukwano asobodde okuba ate nga afa ku bantu ab'enjawulo bingi nnyo byasobodde okuba ate nga akola wabula ng'ekyatuleese Hajati Brovad kikyakoledde Masaka City Hajati Brovad ebyo nno biwulidde bangi nnyo aboogera ku nsonga Hajati Brovad biki Hajati Brovad ayina obubaka bwammwe era abagamba bw'ati naddala waliwo abantu abeefuula nti bammanyi nnyo naye nandisabye yeesiba oba ommanyi nga wayagala kunfera kyakulema badde nsaba onneesonyiwe omusajja yayimba oluyimba n'agamba ndi mazima wanvu kati wentuuse ndi mbadde nsaba aleke kuwubisa bantu bweba ssente zaakulema leka genda ng'ogamba abalala nti ebintu si bibye byagundi bukitegeera kakkana omuntu otuuka n'okkakkana n'ogamba nti naye ekintu wadde omukyala bambi akoze nze nkoze ate olaba pulezidenti yamanyi nti nkoze gavumenti yonna emanyi nti nkoze kubanga nze lwaki bamanyi nti nkoze nze nfuna awards olwasooka mu 1997 pulezidenti Museveni twali abakyala 12 Ministry of Gender Hajati Mukwaya yatuwa ekirabo gwe nkutegeezaako omukyalo ono Hajati Brovad asobodde okuba ate nga atuleetedde muwala we gwe bayita Sara Kiyimba batamumanyi bulungi nnyo ono azaalibwa omukyala gwe bayita Hajati Brovad gwe nkutegeezezzaako wali Sara Kiyimba gwe tuleese gwe twesize nga Nyendo Mukungwe constituency yaffe tugimukwasiza mami Hajati we bale tuzaalira mwana wa mpisa tugenda kukolagana naye
ng'omukyalo ono Sara Kiyimba yasomerako wano mu Uganda nasobola okuba ate nga yeeyongerayo n'agendako side ze London eyo ku University of Sunderland yasobola okuba ate nga amalira emisomo gye mpola mpola awo nno nasobola okuba ate nga yakuguka mu by'obulambuzi n'okubudaabuda abantu oba kiyite tourism and hospitality mu mbeera eyo yasobola okuba ate nga etambula asobodde okuba ate nga akolerako mawanga ag'enjawulo America mu London yonna asobodde okuba ate nga akolerayo mu America no yakolerako mu kampuni z'ennyonyi ezisinga obungi zasobodde okuba ate nga akolerako bwe yasobola okuba ate nga aveeyo kwe kuba ate nga akomawo ne Uganda n'asobola okuba ate nga akomawo ewa maama ku Hotel Brovad era nga agiddukanya ne maama we okuba ate nga ebintu byasoma ebyokubudaabuda abantu n'ebya hoteri eby'obulambuzi byonna n'asobola okuba ate nga akadde kano era ali ku Hotel Brovad e Masaka wakakalabiza emirimu gye omukyala gwe nkutegezaako muwala wa Hajati Sara Kiyimba oba Hajati Brovad gwatutegezaako olunaku olwali gwatuleetedde nga bannamasaka Masaka City gwasobodde okuba ate nga atuleetera Nyendo Mukungwe musobodde okuba ate nga mufunye omwana azaalwa Hajati Brovad gwe nkutegezezaako omukyala munnabyankulaakulana ate atuleetedde omwana we eyakuguka mu by'obusuubuzi mu by'obulambuzi byonna era nga agenda kuba ate nga atuyamba mu mbeera eyo nga Sara Kiyimba mukyala mukozi mufumbo munnaddiini era nga awuliriza mu bizinesi era nga asuubira okuba ate nga atereeza ekibuga kyonna Nyendo Mukungwe egenda kuba ate nga etereera ng'ategeeza nti bainvesita basobodde okuba ate nga emikwano gy'asobodde okuba ate nga akola okuva mu Amerika mu London egy'amamoyo gy'asobodde okuba ate nga akola ejjajati Sara owa Brovad gy'asobodde okuba ate nga akola gy'agenda okuba ate nga atandika nagyo era ng'agamba nti bonna bamalirivu okuba ate nga bayamba ku Mukungwe ne Nyendo awo nno mu mbeera bwetambula akadde kano omukyalo gwe bayita Sara Kiyimba abamuvuganya abasuza bayimiridde mu mbeera eyo tebanneebaka wadde n'okwebaka olw'embeera nti amagye agamuliko emabega gonna gamukakasa nti omu kubagenda okuba tebabbulula ekitundu kyaffe Masaka City Nyendo Mukungwe yagenda okuba ate nga agibbulula mu mbeera eyo omukyalo gwe bayita Sara Kiyimba ng'azaalibwa Hajati Brovad gwe nkutegezezaako abamu ku bannabyankulaakulana abakulaakulanyiza ekibuga Masaka ng'ekibuga Masaka Hajati Brovad oyinza okugamba nti buli street yonna aginako ekizimbe y'omu ku bakyala abasinga ebizimbe mu Masaka ate nga alina hotel gye bayita Brovad era oba osiimye oba oyinza okuba ate ng'oyitawaawo nosobola okuba ate ng'omanya biki by'ogenda okuba ate ng'otambuza mu nsonga zonna nga bwe zigenda okuba ate nga zitambula Hajati Brovad era nga Sara Kiyimba Nyendo Mukungwe constituency bagamba nti ono ye waffe agenda okuba ate nga atereza ensonga zonna omwana wammwe muganda waffe mwannyinaffe muzzukulu wammwe bannamasaka ono ewammwe ddala ndowooza owulidde Hajati Brovad agambye nti bannamasaka Masaka City nga bwe yakagira bwe yakafuuka City ku lw'enkulaakulana n'ogoba obwavu awo nno wagenda okuba ate nga atandikira nga bw'owulidde nti ate abakyala abakadde abavubuka embeera yonna wakugiyimusa oyo nno bwesobodde okuba ate nga tutambula mu nsonga ezo nanne nga nkutegeeza oyinza okuba ate ng'onoonyaako ku nnamba y'essimu ya WhatsApp eri 0703 49 33 22 akuume